wetutuuse buli alina data ow'ebibiri ajja kwogerako eri abantu ate kati oba oyo omukulu yani adda ku Bakireke avume naye bannange abantu ba Uganda temukolekeka abantu bannayuganda muli bantu babi bannange muli bantu babi bannange sajja nasitula kampuni y'ennamba n'agiteeka awo ebyuma bye omanyi ssente zipangisa ebyuma ebyo kakati mwagala okuteekawo olukonkombu kaweesa twamusanga ku kyalo lwaki mwali temukolanga mugga ogwo era bwe kiba nti mwami Kaweesa naawe oli mabega wa bino ebyogerwebwa bwe biti ng'okoze bubi nga mmanyi bingi wakati wo ne Bakireke ku by'omulimu ogwo wali okolera bwereere nga ye Kaweesa yali akolera bwereere nga Bakireke oba ye yali wa musaala omutuuze w'oku kyalo mwami Kaweesa omukugu wano twamusangako naye ne mu nkiiko zonna teyalimu mwami Bakireke yamuyita n'amuwa omulimu era ne tumusasula era omulimu gwe baamuwa ffe tetujja kwogera nnyo bingi temujja tufuula ate baana batombo tugende tugambe nedda Kaweesa yasinga Bakireke oba Kaweesa mukugu Mukama yeebale twetaaga abakugu bwe batyo bangi mu nsi bakole emirimu naye njagala kutegeeza nti amazzi gafuladinze mu mukono wonna amazzi gafuladinze mu mukono wonna enkuba eno egenda kubeera mbi kirabika tusobola ofuna enkuba gye bayita elinino omulundi guno egenda kubeera erabise okutubeerera enzibu tulina ebizibu ebigazi osinga kino ebyo ebintu bye mulaba biva ku bintu bingi naye kisinga obukulu nga bwe nabagambye kuzimba mu ntobazi ate ng'abazimbyeyo bantu baffe tetujja kugenda nga tumenya mayumba ne kakati omuntu okudda ku musajja nga Bakireke ovume shuwale bannange Kaweesa bw'oba oli mabega wa bino ebintu omusajja yakuyita n'akunoonya bunoonya n'akuyita tewajjako awo nti nno waliko mu lukuŋŋaana n'okola ofa ey'okukola omugga baali baleese omuntu omulala okukola omulimu ogwo nga musajja ava wala nga tumupangisiriza n'ennyumba ng'agenda kujja n'abantu bakole ne tugamba lwaki tukwata ssente tuziwa abantu ab'ewala nga wano waliwo abantu baffe musajja munno Kaweesa n'akuyita n'akuwa omulimu n'akusasula ate bulungi ssente zonna nga bwe twaziteeka mu bajeti nti zino ze zigenda okuweebwa omuzimbi alizimba wano wansi era ne tuzikusasula mu budde era n'okola omulimu weebale kakati bw'oba ogenda kuyita mabega twanda mayini omukama wo eyakuyita n'akuwa omulimu otuleeyo n'abantu mutandike okuvuma mwami Bakireke nga temukoze bulungi nze mu magezi gange amafunda bantu beerweza mwatuwaako nti nno bannange tubawadde ssente zizo tubapatanye bupatanye Nambooze ne balo mujje mukola omugga ffe okujja okubadduukirira ate kati mutandise kuvuma mwami Bakireke lwaki temuvuma nze mbagamba muvume nze yabalumba munabyabufuzi eyajja ne mbasaba obululu abantu oba abantu babaaki bannange lino eggwanga liragawa nga tulabye n'eggwanga lino nosanga omuntu atalina kyali ng'avuma abantu abakozi abantu abeegendereza mwami wange nga musajja mwegendereza nnyo kati muvuma waaki mulimba fena abantu beerweza twalibadde tunoonya ku muntu ono fena twalibadde tunoonya ku muntu ono atandise okwagala okuleeta obujozi okuwaayiriza okutemerera ebigambo fenna mukono fenna twafunye ekizibu Lweza is just one place amazzi ga floodinze wonna nange wano munjogeza omugga tosala
mu kitete eri nakawolole tosala amazzi gafuladinze kati nzijja tukuba ekizimbe kyekyo omusajja awo ku ttaka eyazimba n'asindika omugga n'agujja mu layini yaagwo bazimbyewo mulaba naye mulinga abagamba nti no waliwo ssente awo ne mupakasi omupakasi wammwe Bakireke kakati mutandise okuvuma gye twatandikira n'omugga ogwo mwami Kaweesa yaliyo musajja muno nakuyita nakuwa omulimu Kaweesa ate nogenda mu bayaaye oyinsaitinge tubadde tubiraba byonna nga bigenda mu maaso okuva wakola omulimu gwo ne bakusasula ssente simanyi kye wali oyagala kirala wajjawo n'osoma n'okola otya ne tukuwa omukisa oyogere eri abantu obabuulire byonna byonna kakati ate ekintu ekirungi ekyakolwa ate kakati mwagala kukijjamu ndooliito muli bantu babi nnyo Mukama Katonda ye yaba amanya kyaba atukolera ffe tetugenda kweyongera kukaayana nammwe abantu b'emukono yonna yonna amazzi gye gaalese nga gakusezza abantu baffe tubasaasira tusaba wonna we muli mukole enkola eya bulungi bwansi tugogole emiiga ate bwe tuba tukoze amakubo tuyiyeyo amakubo tuyige okwesondangamu obugoma tubuteekewo okusinga okusuula obukutiya ate mu mifulejje amazzi ne gadda mu kubo yonna abayonooneddwa ebyabwe waliwo be baŋŋambye abatuuseeko n'obuzibu mu bulamu ne babaddusa amalwaliro banange mbasabira gyonna gye muli abafunye obuzibu buno abantu b'e Lweza mbasaba ekintu ekitono ennyo ekyo ekyagudde awo kireme kuboogeza bikankana kubanga bwe bunaazibira olwaleero nga kiwedde okutereeza naye ng'ate bino ebigambo ebimu bye mwogera temukyasobola kubizzaayo kubanga ebigambo byokka by'olinako obuyinza byebyo by'otannayogera n'ekigambo bw'omala okyogera kiba kiwedde n'okissa mu intaneti muno WhatsApp erabwa buli wamu internationally bakuwaano kama ye nze buli kaseera ensonga zange zikwasa Katonda yes nze mmanyi nti obuzibu tebubadde Lweza wokka obuzibu bubadde mukono wonna wonna buli wali bridge tulina okusala amagezi nga magaziko okusinga zino emboozi z'okubyala ez'abavubuka abalowooza nti nno bw'ogula akasimu n'obeerako ne data buli kikujjira mu bwongo ky'oyogera Kama Katonda abankumire njijja tusiibaawo ffenna ku mugga tuguzzeewo naye nga ku kiri ekigazi kye tulina okulaba nga mukono tumukola emyala tuleme kufuuka nga be bwayise mu bitundu ebyo by'owulira nti bulinaku enkuba buli weetonnya ereka eyonoonya ebintu bya bukadde tulina okukwata ensonga eno mavumbavumba ssebo meeya ne bakiyamani ba divisions ne ba speakers twetaagayo olukiiko olw'okufokasinga ku butya bwe tugenda okwandolingamu ensonga zino ez'okuba nti abantu ebisenyi bingi kati bizimbiddwamu amazzi ne gakugirwa nti amazzi bwe gava eno gadduka buddusi kati kiri mu bitundu nga 3 ekisinga obuzibu kiri ku Kame Channel eyo kiri ku Njogezi Channel kuno kiri mu kitete wali okuva wali waggulu ewa Ssekiboba amazzi ago ne gaserengeta ne gagenda gasimye empompogomo eyo buli nkuba weetonnya pit latrines zonna ne zijjula ne zimala ne zifladinga obubi obwo bwonna tusobola okumaliriza nga tuli mu kolera ekigambo ekyo era kiri wali ng'ova wali e Wantoni olaba wali amazzi gasima n'oluwonko lunene nnyo awo mu ggulu ewansi wammanga awo kukikkirire nakawolole paka nakawolole egyo emyala migazi nnyo gye tasobola kwezimbira ng'abantu b'emukono wadde mpulidde mwami Bazanya agambye nti gwe yali agenda okuzimbira abantu b'e Namumira era nze njagala kugamba nti bwe baba waliwo obusobozi obw'okuzimba omugga ogwo mazima twetaaga guzimbibwe n'olwekyo mwami Bazanyi ssente ssebo zireete mukole ekituufu tewali na buzibu ne we mutuuka awo we twakolera byo ne mubimenyawo kubanga ssente zisinga okuzange nze ne Bakireke fe ababiri tulina
ebitundu 80 ku buli 100 ekya ssente ezaakola omulimu ogwo. N'olwekyo wabeerawo okufiirwa ye fiber biggest loser. So naye nkuwa obuyinza nti osobola okugenda n'oleeta bayinginiya baawo n'ebyo nabyo ne mubimenyawo ne mukola ebituufu sewo. Ekyo tekibagenda kubafunyisa abantu kutandika kuvuma mwami wange. Abakulembeze bogati balina kye bakoze be basonda ssente nga gavumenti balina kye bakoze okutandika okuva wansi. Otuyakulya mu kiko abantu be basonda ssente siba omukulembeze nga yennyini amambu si bayinginiya bayinginiya be bakola ebyo ebyekisiimo amazzi gali gayitaawo owalabaawo kati go wegazegegongagongago masanyalaze ono byanyonyola tabitegeera tusomese abaana kitegeera abasajja bano bakola abasajja be bakola twabagamba bulungi tubagamba bino ebinaka ebigoma biki bitono mu gundi yakola wali abantu waliwo tosi olaba etosi eno liraba bowe baleeta ettaka bayiwawo bulungi tubasooka nakola okutinga abagambe tusooke tuzire wali iwa ntukolerewo amagezi gaawo bayiwawo kisirabo nga kiva bayiwawo buyitaka eno sirabu yali erina kutambula paka yali erina okutambula paka kuli newakubadde nga tewaliwo kigoma naye nga sirabu etambudde paka wa bo bayiwa buyitaka miliyoni za Morokaga we rwagenda bano banyinira abaana yisibira bintu birimu omufamire n'abaana ate bagane baleta bayingini abatali bagane bajja eri abaana baabwe ne bajja